Okusinzira ku gava mu district ye Kalangala, enkya ya leero abaana bakedde kulonda mubaka okujuza ekifo ky'omugenzi Helen Nakimuli. Era agavayo gagamba nti omukyala amanyikibwa nga Nampala Irene ng'ono yakwatidde National Unity Platform bendera. National Unity Platform gwe yawa kaadi okubakiikirira. Kigambibwa mbu kyakoze banne nkoko baana. Kankulaga ekiri e Kalangala. Tukomewo tovaawo. Nampala. 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 Bwe tuyogera ebyo Nampala tugende mu maaso. Katuufu bano baatidde buti wamma tugende mu maaso. Nampala. 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 Nampala tugende mu maaso, tugende mu maaso. Nampala. Tugende. Nampala. 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 Nampala tugende mu maaso. Nampala. 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 Nampala tugende mu maaso. Nampala. 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 Kuba n'okumumanya kikulu. Nampala. 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 Saga. Alright, tulabeka tuyinza osula waawo. Mbane yalambazanyire video yonna. Some of the polling sessions basebo ne banyabo owa National Unity Platform omukyala Nampala abadde eri Enkuuli. Now, polling sessions ezimu abasajja ba NRM bavudde mu by'okuswala ne basalawo okuswaza buswaza. Now, there is a clip eno ekwatiddwa nga omusajja wa NRM asonseka Obululu munda mu ballot box. Nga asonsekamu ekisaaganda ky'Obululu. Omwana n'amukwata, bwagezezzaako mukwata. Essimu banyakudde nnyakule. Can you imagine? That is partly what has been happening in Kalangala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yatugamba nti tewali kuttira muntu ku liiso, oba oyina essimu gijjeeyo gikwate. Now, era waliwo sikafu endala ebaddewo era Kalangala abasinga tetwagitegeddeko, naye abakulembeze National Unity Platform kye yakoze this time round yakutte ababaka ba parliament. In fact, badde ng'ekikola nnyo ku buli by election
bonna babadde on deck e Kalangala okujjako atabaddeeyo ye Joel Ssenyonyi ate nga yalemeseddwa. Joel Ssenyonyi yagenze ku kidyeri ekino omutwala e Kalangala ku ssaawa 2. Ab'ekidyeri ne bafuna orders obutasimbula kidyeri nga Ssenyonyi kwali. Amaze ssaawa 2 ng'alinda kisimbule mpaka we bamugambye nti batugambye tujja tulindako tetukisimbula nga kwoli. N'avaako n'agenda akwata ekirala. Mu kukwata ekirala kibadde kisimbudde nga kiri wakati mu nnyanja ne bakiwa orders kivuge kidde emabega kikomyewo Ssenyonyi. Ssenyonyi agenze okulaba nga alemesezza emirimu gy'abantu because ekisooka ekidyeri yabaddeko n'abantu. Abantu abasinga nga balina emirimu gyabwe gye bakola ne balemesebwa ne babazza emabega. Era kye yakoze n'agamba kanneme because abantu bano emirimu gyabwe gigootanye lwakubanza. Kye yakoze yazze buzzi Kampala so tasobodde kubeera Kalangala in person. Naye abasigadde bonna aba National Platform babadde bataka mu Kalangala era nga bamaaninga akalulu. Omukyala Betty Namboze bakireke yavuddeyo emisana n'agamba abantu b'e Kalangala okwegendereza ekyali ekayunga obutatuuka Kalangala. Nawo njagala nkulaga ekimu ku bakulembeze babadde bakambwe nnyo aba NUP. Abakulembeze ba NUP babadde bakambwe nnyo mu kalulu kaneeno. Njagala olabe ekibaddeyo. Basayininga kyesawa. Mind about those. Basayininga kyesawa. Ani gogamba okugana. I've respected this system polling station. Nada kamunyonyole muntu mukulu ajja kutegeera bati kana kigani. Nengo ogamba watawa okugana ngamba oli akuganya sigwe not you ngamba oli awugana okugana. Kuno mulimu bakuwadde just nkimanyi. Ola zizo abakandida aba agent abazze bona basenye fomu zaabwe babaddewo. Yes. Siraki saving that time. Nego musaving that time osawa zizo ziri mukaaga wa musanvu. Bw'ogamba omuntu okusayininga ekintu bw'omuko. Obaye bamubaganye kisoka bakabasayininga abamutebagala. Bisokera bamutebasayinga. Ekyo kyokola kati nkubuuze. Tekiriyo. Mbenye mateeka. Onova ku kino ng'omuleetera DRF ngagisayininga. Twakanyiza dde byaffe. Zino fomu zino ziraba. Tuzeetaaga abakandida bonna abasindisa abantu aba independent bonna basenga ku bundi zino kulaga nti abakoze eki. Era n'abaana bagenda n'abapoliisi bonna bagenda sayininga ku bafana. Ojiraba? Ino nkulaga ino. Oziraba? Waliwo obuzibu wano. Mulimu naye kati bamala okusayininga. No feeling kati bino bigenda luvannyuma. Awo wali obuzibu. Awo wali obuzibu awo. Olinga tana sayininga ku. Wote across district enya district kiba kibi. Olaba nabayo it's an accountability. No, take this. Gamba abamu tebasayininga. Lekabala basayininga. Kasaba okukola bintu bukyamu. Very simple. Kola bot. Ekakola bintu bukyamu. Nabanga basayininga ku No, bwe tuba tuminyonyo accountability form. Era ne mabe bogenda kufiiringa mu bululu. Anakugira wanu gaps zaki. Omuntu wange n'alyoka ateeka wasindisa agent. No, wasn't this agent? We start with an agent. It's okay, genda okole. Ndali mukola kikyamu. Nedda si kikyamu. Tosooka sigiri kikyamu. Osooka kusindiala fomu. Agent abasindise ba independent bonna bakola kyose. Fomu giteekeri. Eyagala bakkiriziganyizza. Eyagala kiwano. Eyagala bagenda All right. Okay. Abakulembeze ba National Platform abamu kubawereddwa some of the areas okubeera nga bamaaninga bagudde mu mukulu akulembera abalondesa ko polling station ng'ekintu kyalina okukola nga bamaze okulonda yasazeewo kikola there and then akutte DR forms agambe ba polling agent okusayininga ate nga mu mateeka olina kusayininga nga okulonda kuwedde nga bamaze okubala akalulu ne bamanya nti Nampala afunyewo buti Aida afunyewo buti then polling agent n'alyoka sayininga nga bamaze kati ono agudde ku ba polling agents n'abagamba mu sayininge ako kakwatiddwa ku ssaawa zibadde mukaaga bassebo ne bannyabo tambuza video